Lwaki mugeza fiitina? Abembi lwaki mugeza fiitina? Bembi be Kampala lwaki muba ne fiitina? Wala n'akaana akato akali kweyeka bitega kaviira mu kyalo kano ka Sidiki Sindi. N'akalango bulango bw'omu oyo omwana. Akalanga ke second say community. Lwaki muba ne fiitina? Omwana oyo n'amuwalana. Nkuba bakusindikira message. Bali kukuba owe kwa Sidiki akalango. Mukupika show. Wakuba mbu Sidiki ayemba ki? Nawe kibonekera kabona kye yayemba. Ekindi kali nga sheja kufulupinga. Oli nga sheja kufulupinga. Sindi. Beda akalango yakola akalango yawo omwana. Shiba kalungi. Iwa bonangu ku omwana akalango lutalo. Luba. Abimbi abijo abero performing ku yazirika baba ngo balira kakwalo tumulala babiri basatu bana. Kuba Joyranda ya performing, big up on yourself. Ashio orayemba obutinti ku maguru ya performing. Kristo Panda ya performing. Dax Katero ya performing. Ndiko babalira bembe ba performing. Kuti abata performing fiitina dachi. Abembe babata kumula bero zetu bana batano. Bembe kabanguru kubabalira bwa ku makono. Aba performing. Chimuba ne fiitina. Umasuka mahindo kumukubya amali Katonda yagatasa. Kunchoga akirira mukugwa. Ono kulwashoro yene. Lwaki muba ne fiitina? Lwaki muba ne ensaalwa? Abimbi aba performing last kivoko za be Kampala. Katonda basasule kyo musingo okwenda. Omwana oye na vile mukyali na mutumbero mufitani. Alikuwa yabitewo. Yena hombo yena avati ya busoga yena idatu mali lile wanombo atikika bwesho. Bwa mutaye mbati yakola. Omatamu bulango ti yakola. Omata postinga ti yakola. Chamuno kutegera mutifa tuli kwa mafuta gacha bazinga. Emisango emesoga jiwulira. Chabazinga wifi alimu. Buli kimu kiri kutambula. Uyu mwana yali kashongeru kweti ndi musoga. Mwasubira kwanganga obusoga bona. Kali baba wifi ise bantu. Wangala ebyanda n'ebyanda. Musikeni nga nikunze Mugabe Promoter International.